President Yoweri Kaguta Museveni akuutidde abakozi mu gavumenti beesonyiwa okunywa omwenge bwe baba nga bakyayagala okuweereza bannayuganda kuba obutamiivu buviirako omuntu okufuna endwadde z'ateeyagalidde kw'ossa n'okugwa mu nsobi. If you know that you are a patriot and that your family and your country depend on you, you cannot handle your life recklessly. You cannot drink alcohol. You cannot be promiscuous. You should engage in sports and exercises in order to be fit and lead a disciplined life. Obubaka buno abutisse Ssaabaminisita Nabbanja amukiikiridde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'empeereza z'ebitongole bya gavumenti oba kiyite Africa Public Service Day ng'omukolo guno guyindidde mu kisaawe Kololo nga gutambulidde ku mulamwa ogw'okukulaakulanya akatale akawamu ak'amawanga ga Ssemazinga wa Africa. Nabbanja asabye abakozi ba gavumenti okwesonyiwa obunyuunyunsi obwabagwira wabula bakolerere ebyo ebigasa bannansi naddala okukuuma obutebenkevu bw'eggwanga. Desist from prioritizing foreign or imperial, or selfish, or parasitic interests. These frustrate the aspirations and the goals of the people of Uganda. Their interests are development, peace, jobs, and wealth creation, market access, education, health, etc. Alambuludde ebimu ku bikolebwa ebitongole bya gavumenti nga wano ebitongole by'ebyokwerinda ebyenjawulo Primary responsibility as public servants is to work for peace and prosperity of this country. This calls for patriotism to foster the unity and progress of your country. Minisita w'abakozi Mululi Mukasa ategeeza nti mu kiseera kino essira balitadde nnyo ku kufuna akatale akawamu akamawanga ga Africa ng'abasuubuzi balina ebbeetu okutunda ebyamaguzi byabwe nga tewali bukwakkulizo bwonna bubassibwako. Abamu kwegamba endowooza tenakyuka bulungi olw'okuba wabaawo ebisoomoozo bingi biki kwegamba n'abanga tateekamu maanyi nnyo kukola. Minisita Mululi era ategeezezza nti kino kyakuyamba nnyo okuggya Abafirika mu bwavu era n'agumya abakozi ba gavumenti ku nsonga y'emisaala nti mu kiseera kino gavumenti terina ssente zongeza abakozi bonna misaala mulundi gumu wabula nga kino kyakukolebwa mu mitendera. Kikyali kizibu nti emisaala tetunagyongeza wonna twongezezzaako ku bakozi abamu. Kino tukikoze sigamba nti kwagala naye olw'okuba nti enfuna yaffe tennaba kumatiza bulungi n'olyo esobola kwongeza misaala mulundi gumu. Matiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV aga leero.